Mweba bloga niba namawulire mwe mwaviddeko okutisa Jajja Iculi mumuyita ne mumweteesa mu bukamera bwammwe ate nga temulina nakimugenda kumuwa mbiina mu maaso awo ate gwe munayo omuzimu gwa Jajja Iculi gutandise okutaama anti wenjogerera gulina gwe gulinnye ekirungi nako ka vidiyo nkalina mu maaso awo mugenda kuba nga mumwewulirako ayogera bino na biri ati lekerawo okundoosa tesimanya bannaye mugenda kuba nga nammwe mubyewulirirako naye nga sinaba kuba nga mbikuteerako omukwano badde mbasaba vidiyo zino mugimpeereka like era n'ensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga kono ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo butereevu siikuyise katwolekere mu vidiyo omuzimu gwa Jajja Iculi gwe gutawaanya n'ono alangira Balista Timo alangira bannamawulire ne babuloga nti munnange mwe muviiriddeko baakanaaluzaala mwe muviiriddeko okufa kwa Jajja Iculi mumweyitisa ne mumutunuza mu bukamera munnaye ne mumuwaana ne mumusuutiriza so nga bambi mbadde mumwagala afe bannaye kambateereko ku vidiyo nammwe mubyewulewu. Jajja Iculi nesonyiwa nyoko Iculi nfaako Iculi nkoye ebintu by'okundoosa mbuze musikaawo ng'ate walaama mbwa musikaawo alina kufa ky'ofudde. Iculi sigenda kufa masasi, Iculi sigenda kufa masasi. Obusika buwe bajjo, obusika buwe bajjo. Iculi sigenda kukikusisa manyira omusajja neneraliikirira nze n'olubuto luntokota nze nanzirukana nze nansasema. Iculi sigenda kukusikira nvaako omuzimu gw'okunvaako mala kuddukana mala kupama. Iculi nesonyiwa nze sigenda kukusikira. Mu bonna abawemula mu bonna abavuma wagenza okulaba nga nze alina okusikira ssebo Iculi humwayo nzani akusikira gwe Iculi. Iculi nvaako nkoyo okuddukana buli omuzimu wagunninya nina okuddukana gudduke sigenda kuddukana Iculi. Bano abasajja batemu wotukira okuba Iculi amasasi 13 13 bullets omusajja omukadde gw'osobola okuba oluyi n'afa wotukira mu kuba amasasi 13. Bano abasajja babi gasajja gabi. Bakanda bange tujja oluusi ne twogera nga tudifendinga sometimes nga twagala kubikabikkako tetwagala kutiisa abantu kubalaga nti ensi neewa nange Uganda nfu. Nze natuuse Uganda muganda wange buli muntu apitako mutya nga buli muntu apitako mutya. Gano mbabuulya mazima. Abasajja balumbuye bamaze ku Bulaaya emyaka emeka abapenge balayira bannange naffe bagenda kuzza mirambo. Nze nkubuulya bajje batuttire eno batutukomyewo ewaka nire tugenda kudda. Tetugenda kudda. Katonda wa Isirayiri wallahi nze timompozi omuntu ajja nzitire wano naye wano sigenda kuvaawo. Nja tunda buli kye nnina e Kampala mpangalire wano. Kyo kikubuuli nja kutunga buli kye nnina e Kampala mpangalire wano wano ngenda kuvaawo ngende ewalala. Uganda is not safe anymore. Bwabaga Iculi abakubidde ekikopo aboogeredde ebbanga lyonna mbwammwe osobola mukuba amasasi 13. Iculi gw'osobola n'okukuba oluyi n'akutuka wali n'afa n'omukuba. Bagambye omusajja yamukubye najja n'amukwata nako bw'ati akakasenti afudde. Iculi ki? Musajja abeera happy. Ze kino kikugambye Iculi abadde mumanyifu n'okusinga baminisita bangi nnyo. Baminisita bangi nga bagamba minisita bwagundi naye nga ne bwayimirira tosobola mutegeera nti yeye. Ani atamanyi Iculi? Ani atamanyi Jajja? Ani atamanyi Iculi? Mwabawagawaga abantu ne bubakozesa eso bikugambye tewali muntu asizza Iculi nga bannamawulire nga babuloga nga ba YouTuber bamusibyako bukamera buli ssaawa. Iculi tugambe kati Iculi ono yakoze atya? Musajja wattu n'avaayo all out n'akuba. Kati Iculi ogamba otya kati ono ye abadde omugambayo ki? Musajja wattu n'akuba. Kyekiddako kwogera musajja wattu ng'ayogera he's speaking his mind. Okuddako wuuyo kalasi diet gw'oli waka kati oli wali rest in peace Jajja olina amazzi oli mu rest in peace Jajja
Mbaza ku kyalo musajja afudde. Omusajja afudde. Musajja afudde. Yemwe. Ibe bihipa